Medi Nsereko omuweereza ku CBS FM essaawa yonna yandigobwa ku CBS FM. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu okumulumba mu ggwanga erya Bungereza ne bamuteeka ku nninga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu takyazibwa ku CBS. Ono nno yavaayo n'abategeeza CBS si yange era mubuuze Mayiga. Kampala TV 256 gwe nakyekumidde Kampala TV 256 nga gwe wasalawo amawulire gonna naddala ag'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ojja gafunira wano Kampala TV 256. Atanaba kubanga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga okonere ddala kadaawo kano kajja bakakuwa notification singa abeerawo eggulire lyonna alitubeera tutaddeyo ku channel yaffe ya Kampala TV. Commentinga ku mulamwa gwe tuleese ate era olikinge kwoteeka n'okusharinga eggulire lino lisobola okuba nga litambulira ddala okutuuka n'oyo abeera tannaba kubanga alifuna. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ono nno bwe yabadde ali mu kafuba akamu ne munnamawulire amanyiddwa nga Adam Kungu yategeezezza nga Medi Nsereko ono nno ng'amanyiddwa nnyo mu kukyaza program emanyiddwa nga Parliament yaffe. Ojja kujjukira nti Medi Nsereko bwe yali mu ggwanga erya Bungereza naddala Bobi Wine we yali aggiddwako envumbo okuddamu okukyala mu ggwanga eryo. Medi Nsereko abawagizi ba National Unity Platform bamusalako ne bamubuuza lwaki n'okutuusa essaawa ya leero CBS radio y'obujjajja eremeddwa okukyaza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Medi Nsereko yavaayo mu bukambwe olw'okuteebwa ku nninga n'abategeeza nti mubuuze Mayiga CBS yange. Kati kino nno kyayongera okuwaawaaza amatu g'abantu bangi ne bavaayo ne bategeeza nga Katikkiro kennyini abwali mu lukwe oba bwe yawa ekiragiro eky'okubaako bannabyabufuzi abakyazibwa ku CBS kwoteeka n'abo abatakyazibwa. Wabula Katikkiro wa Buganda bwe yabadde ku interview emu yategeezezza nga Medi Nsereko ebigambo byavaayo n'ayogera Katikkiro wa Buganda yabitegeera bulungi era yavaayo n'amuyita okubeerako abyannyonnyola naddala ku statement gye yavaayo n'akozesa nti abuuza Mayiga olw'ensonga nti bannabyabufuzi abamu baali bagamba nti ku CBS kwoteeka ne BBS Telefine tebakyakyazibwa olw'ensonga bo ze batategeera. Ng'ate Medi Nsereko okuvaayo n'ategeeza buuza Mayiga kaali kabonero akategeeza nti Katikkiro yali emabega w'okugaana abamu ku bannabyabufuzi abo okubeera nga bakyazibwa ku programu ezimu. Ojja kujjukira nti statement eno we yamala okuba ng'efuluma Medi Nsereko yayitibwa yennyonnyoleko newankubadde nga Katikkiro bwe yabadde mu kafuba kamu teyategeezezza biki ebyavaayo oba biki Medi Nsereko byasobola okubeera nga annyonnyola. Amawulire gayongera ne gavaayo ne gategeeza nti bannabyabufuzi abamu naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga muno nno mwe muli Kano Dr. Kizza Besigye kwoteeka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga bwe batakyakkirizibwa kukyazibwa ku CBS FM kwoteeka ne BBS olw'ebiragiro bya Katikkiro bye yayisa olw'abano abavuganya gavumenti okubanga tebakyazibwa ku radio ya Kabaka kwoteeka ne television newankubadde nga bo bategeeza nti bandibadde bakyazibwa olw'okuba nti baana ba Nnambi ate baana ba Buganda bennyini naye okubanga balemesebwa okukyazibwa ku TV eno kwoteeka ne radio akyongera okulaga okusikira ddala omuguwa wakati w'okulembeze obuli Emmengo n'abamu ku bannabyabufuzi bano. Kati nno kino kyatanula abawagizi naddala aba National Unity Platform ne kibatankulira ddala emitima ne basalawo okutegeeza Medi Nsereko abannyonnyole. Wabula statement yeno gye yafuluma eyongedde okumuzaalira akabasa era nga ne Robert Kyagulanyi azze akyoleka lwatu mu lujjudde n'ategeeza nga bw'atakyazibwa ku leediyo y'obujjajja kwoteeka ne BBS newankubadde nga musajja Muganda ddala. Kyokka era ojja kujjukira Dr. Besigye ono
naye bwe yali akola interview yavaayo n'ategeeza nti CBS bw'ogitunuulira emabega bwe yali ekola yali yagibwako layisinsi yaayo nga gavumenti yatwala layisinsi yaayo olw'ebyo ebyaliwo mu kugaana kabaka okugenda okulambula essaza lye ery'e Ojja kujjukira mu biseera ebyo Abaganda beegugunga ne batandika okuma ebipiira mu makubo nga bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe. Kati nno abakungu mu gavumenti ne bategeeza nti CBS eno ye yali eyongera okukuma omuliro naddala mu bantu era baasalawo okubeera nga bagijjako layisinsi. Kyokka emabega awo layisinsi eno ebadde yakamala okuba nga ebaddizibwa kati nga gavumenti yabawa amateeka naddala ku baani be babeera bakyaza. Kati nno kino nno kyekyayongera okutegeeza Katikkiro oba gavumenti yayongera okubategeeza okubeera abeegendereza naddala bantu ki be babeera bakyaliza ddala ku program zaabwe. Kati nno kino nno ne kyongera okuteeka omulimu gwa Made in Nsereko olwa statement gye yakozesa ng'ategeeza Buuza Mayiga era nga bangi baakitwala nti Katikkiro yagaana abamu ku bannabyabufuzi kyokka Katikkiro ye kyeyavuddeyo n'ategeeza nti si kituufu n'akamu. Ojja kujjukira nti waliyo abamu abavuddeyo okulaga obwetaavu bwabwe okutwala omulimu gwa Made in Nsereko nga ono mwe muli Danstan Busuulwa. Danstan Busuulwa ono amanyiddwa nga akwanaganya emirimu wali ku BBS Terefayina nga ono nno yavaayo emabega awo n'alaga obwetaavu bw'okutwala program eya paliamenti yaffe okubeera nga yagikubiriza. Kyokka nno bw'otunuye essaawa eno omwami amanyiddwa nga Lameka Kalule yabadde akubiriza program za Made in Nsereko olw'ensonga nti Made in Nsereko ali mu ggwanga erya America wali nga yagenda kufuna bujjanjabi olw'obulwadde obumutawaanyatawaanya ennaku zino. Kati nno amawulire gongedde okuvaayo ne galaga nti Katikkiro ye yavaayo n'ategeeza nga bwe yandyetaaze okulaba nga Danstan Busuulwa y'abadda mu kifo kya Made in Nsereko olw'ensonga nti Made in Nsereko engeri gye yavaayo n'afulumya statement eyo yayongera okuwewula naddala ofiisi ya Katikkiro. Kyokka newankubadde nga Katikkiro ayagala Made in Nsereko okuba nga alekulira oba nga agobwa ku CBS. Made in Nsereko ono abamu kuba kyamukuumidde ku CBS kigambibwa nti ye General Salim Saleh okuba nga mukwano gw'ennyo era nga yategeeza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Made in Nsereko asaanidde okubeera nga asigalawo akubirize puroguramu eyo. Kyokka nga ojja kujjukira nti n'obujjanjabi bwe yagenda okuba nga afuna abamu ku abo abagezaako okumuyambako okuba nga afuna obujjanjabi obwo mwe muli munnamateeka amanyiddwa nga Celeb Alaka kw'oteeka bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abamu ku bagagga naddala wano mu kibuga Kampala nga be bavaayo ne bamuteekamu akasimbi okubeera nga afuna obujjanjabi. Kyokka nno tekinnaba kuba nga kitegeerekeka oba w'anaakomerawo omulimu gwe anaaba akyagulina oba anaaba nga agobeddwa. Kampala TV 256 atanaba kuba nga osubscribinga nja kujjukiza subscribinga, likinga, commentinga ate era sharinga. Kankwagalize olunaku olulungi siba bulungi weeraba.